Jambale mve wano yangu DJ tuwakaimba ko muwanguzi mve wano akaimba ko muwanguzi yambala yeah mutubuli obali smart mve wano yambala hey she's smart Ali smart KTV Kingdom FM yeah thank you so much yeah? We love you I love you Bishop loves you yeah? KTV loves you Kingdom FM loves you thank you so much yeah? Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mukama yebaziwe. Mukama mulungi. Atele ekiseera kyonna. Ngambira munawo nti oyo Frank Mawanda. Frank Mawanda. Nsanyuse nnyo mwebale kujja mu nsinkano. Ekitera okundeeta abeera mulangira n'omumbejja aba 93 n'aba KTV. Yensonga lwaki ntera okujja wano. Ebyange si bya speed nnyo. N'olwekyo olunaku olwayo tugambye nti bongezi music paka last. Ebyomumbejja n'omulangira bijja kubanga bijja mu kiseera ekijja. Si bwe kiri? Kati n'olwekyo katwanirize Gospel Elite Christian Choir. Bajje batuwa oluyimba. Tubakubire mu ngalo nga bajja. Gospel Elite Christian Choir. Wow. Chitafe Bukatonda Bishop David Chiganda na Mama Cindy, we love you so much. And a Gospel Elite Christian Choir okuva Ekiwunya. Kale
Ruhanga kagamba nti njamagarra mu mahema beihombo kwatwa abana banje bagirira amabazi bagarura mu rurembo bayise kitirisa bahete shunguru nikifariki pia atakuwepo ataniacha atanipa maisha mapya hebu ni mwabudu msifu mtumikie uko mbinguni atakuwa Mungu wangu oyo Katonda waffe teyebaka nze kukakasa tabongota abakkiriza tumwagale bw'obeera muye naye Mungu okufikirira mwagale akyuse endowooza yo alyoka akugaggawaze oyo yamalawo ebitiisa tutakuwa watu wake atakuwa Mungu wetu atatubariki atatupa maisha mapya akusuubiza akakuwezi nkabi wera kuyede mu budambi kuli babe babanu bewe kanyala wakuleka akabe were wefe esiyalamikile mwana subanke katau katulita kwanya somisonywa poloko eyalamana kini keyitunite ijo ijo nakini joloka subanika alitakuba wanukakasani bwendi bamfire talindiko alipo bulamu obuyamba leka tusagambe tuyisige tumuweereze lere mwigulu Yes, banaffe aba gospel elite ku Sunday choir bali wali mu kiwunya oba obasanga twanirize Rich Zion nolimba lumu Rich Zion nolimba lumu selector Rich Zion nolimba lumu buterevu Mukama waffe yebazibwe abantu ba Kingdom TV Kingdom Radio Mukama waffe yebazibwe amanya n'eddoboozi bapita Rich Zion nviridde Nansana ewa Musumba Wilson Bugembe era nga mpeereza mu buweeza bw'abaana ba street mbulira njiri baana ba ghetto nava ku street nali muyaye nali mubbi era nga tubbira muno mu kiseera Mukama nandokola Mukama abaagala nnyo era nga 13 August mbayita mu kisawe Namuŋŋoona nina abaana 205 mu nyumba eyange benakajja ku street era ndi wa mukisa nnyo nti nno olunaku linasooka ogenda mu ghetto nagenda ne Kingdom TV wali Emmengo mu Kijambiya abaana bangi abalokose kati nina 205 n'ennyumba gye tusulamu twagala tugigule bagituguza milioni 3 nakkiriza Mukama nti nno tugenda kugigula mbayite Namuŋŋoona mu kisaawe nga 13 tuyimbe tuweereze Mukama tugulire abaana ba street ennyumba Mukama waffe yebazibwe Mukama bapeera omukisa Bishop nkwagala nnyo Mami Cindy nalikoko wano lumu n'obuulira enjiri eya Ovaawa era olaga we yahaga yankomako I love you so much just know I follow you I love you so much Mr. DJ Salvation So heaven we party party. I
simanyi gange oyo musajja Yesu batigana batidde mu bayitana dogo si dogo oyo musajja Yesu Davido manis gwende nebaso musajja gwendala yeyamba gwe nyambuka balabe tebalabayo enasta Yesu wama wabwena Yesu kwako boti oyo mukako aga Yesu sibawulira accept Jesus wama mama matu akusa tunayimira Yesu Dota Olokoka tukola pati neba malaika bazinamu so heaven we party we boya tula Yesu mukama bampero mu Riches and I love you, bro. Yeah? Catwins. This is one of the guys that I hosted on the Gospel Link show. Yeah? Catwins Africa. Catwins, thank you so much. Twagala kwaniriza Mima Michael, katwanirize Mima Michael, katwanirize Mima